odde cover wali mwandacho wali luddango likasimuko mbetaaga wano nja kwetaagako Pastor Joseph Serwadda na kwetaagako video eno ngera kwetaagako nono mutengo bayita Amis aine byona n'abantu beka yabwe namwe mbetaagako video eno then bada Uganda mwenna bechikwatako mbetaagako video eno njera kwetaagako n'omukyala naba minister nabanja obakoli nabe bakuyite obere ku video eno na information yo ebisigadde alla natukwatirako bwe mmala okubasaba okuyita abantu abo njera kusooka kwebaza ba comrade mwenna abalina Facebook account ne Facebook pages abaddamu ne mwere streaming videos no ku Facebook nkiddamu njera okubaza baganda bange mwenna besimanyi nenga ntira okuyita ku mutimbagano ku Facebook nga bwekola video zino muddamu ne mweziri streaming waliwo abazi streaming live n'abaddamu ne baziri streaming okuddamu zizanyisa ku pages abo ne ziraga njagala okubebaza mwe balikola omulimu ogwo musinga bangi nnyo bannabyabufuzi abatasobola kwogera wadde okutambuza information nkiddamu musinga bangi nnyo amusinga bangi nnyo abatudde beta bannabyabufuzi nga sobola kwogera information nga basirika kale wenna ng'olina Facebook account Facebook page obanga oli ku TikTok nga oli streaming video zange neziddamu ne zizanya ku social media platform naddala ku Facebook ne ku TikTok I salute you mwebale kukola mulimu ogwo temujjanga okwo olitajja mu kabox kona akutiisa tuwakyozanya video za Lumbuye no mugambe afe kubimukwatako kubanga eno si NBS eno si TV eno bagiyita Facebook social media nawo bayina emikutu ejeko osobola okuzanyira messages zaabwe za NRM zino za nkyukakyuka kale mubalimu bali ddala bwenvaawo njala kubaza mwenna abasharinga videos zino ku platform ez'enjawulo abasharinga ku TikTok abasharinga mu Messenger abasharinga mu WhatsApp groups namwe abazesala ne muziteeka ku TikTok namwe balamusizaako balikola mulimu ogwo n'okubanga mutambuza message okwetoola ensi yonna kati ndowooza njala tutandike bulungi nnyo ne information eyatuleese nga njala tutandika video ya leero mu butongole ndowooza katutandike n'ekigulalogi kya leero ekigulalogi kya leero kino njagala sooka kiweereza president wange n'okusookera ddala nga sinnakola kigulalogi kino njagala sooka kubaza mwenna ba comrade ba foot soldiers abali ku ground mwebale kukola mulimu ogutakoleka mwebale kukingiriza family z'abantu abo abawambibwa n'abattibwa kiba kya buli az'amaanyi nnyo bwe sibebaza manyi muyita mu kusoomozebwa okutiisibwatiisibwa okuwambibwa abakubira amasimu batiisatiisa naye nga musigadde ku mulamwa mwebali nnyo mwebalire ddala mukulike eyo jjo okwerekera president waffe gy'abadde agenza ate okusabira ewamu ne family y'omugenzi Frank Senteza mwebali nnyo mwebalire ddala mukulike eyo temujjanga okwo alright kati mu kigulalogi kya leero njala sooka kutegeeza omukulembeze wange era ngenda kijja mu lugero olugamba nti mu kigulalogi kya leero mbatumiddeko mwenna abaagala ekigulalogi buno obubaka njala bugendere president njala mubusale mumusindikire so Mr. President ekigulalogi kino ekya leero nga tufundikira omwaka kyekyo era nkijje mu lugero olugamba nti okwerinda si buti ensanafu etambula egaludde okwerinda si buti ensanafu etambula egaludde lwaki nkugamba nti okwerinda si buti ensanafu etambula egaludde kasooke mbalage mayi bwe twogera ebigambo bino abaabulwa endowooza n'amagezi beebuza amagezi ate ffe tetulina buzibu bwabwe abasinga obungi omukyalo nomubadde mumanyi omukyalo ono y'omu ku bakyala enjasabigu abadde bazoganya Pirato omukyalo oyo mukyala munyarwanda y'omu ku bakyala abadde bavuganya Pirato era nga amusuza teyebase wetwogerera omukyalo ono zembuyaga ezikonta bamugiddewo mu ggwanga erya Amerika omukyalo oyo yembuyaga ezikonta olwaleero bamugyewo nga mugiddewo mu ggwanga lya Amerika kubasanze ng'afiiridde mu buliri bwe omukyalo ono amanya ge ye Diane Rwagira mukyalo ono ye Diane Rwagira ono y'omu ku bannabyabufuzi abatebeeryantaba mu ggwanga erya Rwanda naye olwaleero ekiro ekikeeseza olwaleero
Bambi asangiddwa ng'afiiridde mu buliri mu ggwanga eri Amerika. Asangiddwa ng'asirise mu ggwanga eri Amerika. Ndowooza mutegedde kye mbagamba nti okwedda si buti ensanafu etambula egaludde. Mukulembeze wange kino ekigologi kye ngenda okuwa olwaleero kijja kuba nga kikuwa ekifaananyi lwaki nkugamba ebigambo bino. Omukyalo ono bagambye bo bati nti omukyalo ono Diane Rwagira yafudde ku lunaku lwakuna mu ggwanga eri Amerika gy'abadde abeera. Ye ne maama we bamala emyaka mu mbuzi ekogga nga bataddeko emisango gy'okuba nti tebasasula misolo n'okwenyigira mu buvuyo obw'ebyokulonda. Era omukyalo ono yafunamu akaseera ne bamufulumya naye yamaze omutujju n'akola ki n'amugyawo omukyalo ono zembu yagezi kunta. Kati bwe nzija nempa information n'olaba yayambadde enkofiira people power nga despising information egyempa tobuuza ani gwakolera. Bwe tubanga ffena nga tuli mu church oba mu ssabiro nga tugoba sitaani ate ne wabaawo nga waliwo n'olaga nti gwe tugoba sitaani muveeko kitegeeza nti oyo omu ku bakozi ba sitaani. Ebintu bino byetwogera tuli mu bintu bya ddala. Kati olwaleero wengenda okujja information eno tandike video ey'olwaleero mu kiggulano gikyaleero. Okwerinda si buti ensanafu etambula egaludde. So omukulembeze wa Kyagulanyi Ssentamu nga bwe nakutegeezezzaako nti baakutaddeko abasajja 15 naye nga baasusikulizingako 11 okuba nti bakunoonya. Nakutegeezezzaako nti bakulembeddwamu omukulu gwe bayita Amis Ainebyona ono ng'ali ku lanka ya captain. Squad eno bagiyita Killer Squad 11 Russian Trained Commandos. Ekifaananyi nekibalaze kakiddemu omulundi ogusembayo. Then tulyoke tugende mu maaso ekifaananyi nakibalaze kakituddemu omulundi ogusembayo. Ensonga lwaki nnemedde ku mwami ono nze mmanyi abasigale temujja kumanya. Omwami yoyo Amis Ainebyona yakulembera Killer Squad 11 Russian Trained Commando Amis Ainebyona. Yoyo akulembera tiimu eyo. Kati omwami ono ye Captain Amis Ainebyona ono ngali mu kitongole kya Ssemwabyo bayina assignment y'okujja Kyagulanyi Ssentamu okuva we twogerera mpaka mu biseera by'amazaalibwa ga Yesu Kristo omwaka ogujja n'ennamba nagibawa era buli kimu n'ekibateerawo. Kati mwenna ababadde mu kuziika ababadde mu kugenda okusabira omugenzi Frank Senteza kansule nti afande mu Ngereza Edi Mutwe waali n'abala. Omulimu guno abasinga bungi abali ku security president simenti mwetegereza bulungi niyo okusinzira ku drone zange n'abadde bagoberera akabinja kano katandise okugobera president okuva lwe mwavudde Makere mpaka lwe mwatuse mba Frank Senteza akabinja kano kabaddeyo. Era ene emmotoka gye batambuliddemu yeeyo omuvubuka oyo gwe bayita Amis Ainebyona. Omuvubuka oyo nga yabadde atambulira mu mmotoka eno abasinga obungi simenti mwagirabye. Drone zange zasobedde kubako number plate wano bwe wati. Emmotoka abadde mu kika yadde ka Primo y'emmotoka gy'abadde atambuliramu. Yadde atambulira mu mmotoka eyo okutuuka mba Frank Senteza. Emmotoka eno kika kya Primo gy'adde atambuliramu emmotoka gy'adde atambulira kika kya Primo ngeri UBD 224W emmotoka gy'abadde atambuliramu kitegeeza nti already bali mu move ey'okugjawo president. Nkulaze oli omukyalo Omunyarwanda yazikiridde Rwanda yazikiridde mu America kati nabano bali mu move ey'okukola kye babatuma. Drone yange n'abasinga obungi benasindise okumuntaninga akabinja kalabaga. The vehicle belongs to Amis Ainebyona Killer Squad 11 the Russia Trained Commandos that went trading Bobi Wine to Masaka and back to Magere. Ndowooza mutegedde bulungi nnyo bayina private vehicle ezibaweerwa government okubanga batwala obuvunaanyizibwa okulonda Kyagulanyi Ssentamu okumugjawo wonna wanaabasobodde nga bamufunye. So Mr. President emmotoka eri UBD 224W mugiwandiikaawo. Mugiwandiikaawo yabadde ya kala njeru
ndowooza kano baka mark ndowooza nzo kuba mark ne mark ne gundi ndowooza nzo kuba mark ya UBD 224W omwami ono emmotoka yabadde avuga n'akabinja ke abadde batambulira ku president era bavudde magere ne boolekera okuba nti bagenda so bwe tubaga ebintu bino mu bitwale serious nnyo katuza mutegedde bulungi nnyo so Mr President wonna wooli njagala kutegeeza nti emmotoka eyakubaddeko olunaku lwonna ng'ekutambulirako yeeyo omukulu oyo gyabaddemu n'akabinja ke bali fucking serious ku nsonga eyo ya bagiwandi UBD 224W yeeyo emmotoka eyabadde ekutambulirako era mu kiggulalogi kino nga sinnafundikira njagala kuwa ku brief history w'omuvubuka ono yani era biki byayinza okukola tufundikire ekiggulalogi tutandike video gyaffe eyatulese mu kiggulalogi kya leero nga nyongerako omwami ono ayina byona yani ayina byona amisi omutendeke okuva mu ggwanga lya Russia omutemu n'akabinja ke omuvubuka ono azaalibwa Kagalama Ntunga mu district omuvubuka ono azaalibwa Kagalama Ntunga mu district omuvubuka ono bazadde be bombi okuli Nakabutuzi ne Sekabutuzi ntegeeza tata ne maama abazadde be bombi okuli tata ne maama bombi Katonda yabajjula bano bali bagwanga lya Rwanda Katonda yabajjulula n'ekirwadde ekyamukenenya ekyabajjawo ng'ono akyali ku myaka emitenyo omwana ono n'abanga yasigala mu bbanga tayo naye nga omanyi nti famire zibeerawo omuvubuka ono kitaawe n'ennyina bamala okukula bwe bamala okuvaako Katonda ng'abajjuludde kitaawe omuto yali musajja nga alina omukyala muganda omukyala oyo muganda amanya gengenda okusirikira omukyala oyo muganda n'agezaako nnyo okuba nti akuza ayina ebyonoono era yamukuza okutuusa lwe yatandika okwetakulira omukyala ono muganda nga ali mu bitundu bye Gangu yakuza omukyala ono yakuza omuvubuka ono ayina ebyona era n'atuuka n'okuba nti yamufunira scholarship n'agenda okusoma ennakasongola ey'obwerere mu magye then bw'aveeyo okusoma mu scholarship byebamufunira mu magye n'aveeyo n'agendera ddala n'ajoyiningira ddala amagye era bamutrainingira Fort Portal Kasese gye bamutrainingira amagye ebyembi nga binajja otuyanira ku ggulu omuvubuka ono eyakuzibwa omukyalo muganda oba eyakuzibwa omukyalo muganda ate yali mu kunoonya omusajja omuganda ava mu luse oba mu luse w'eggwanga era nnyina yamukuza wayagala kutta Kyagulanyi omuvubuka ono bw'ayingira amagye nga amaze okusoma wali nga nnyina oba bwe twandiyise anti mukyala wa taata we omuto amaze omujja mukyala ewaabwe eyo Kagalama Ntungamo nga kitaawe ne nnyina amaze okufa amuleeta e Kampala amubeezaawo mpaka bamufuna scholarship agenda asome mu bitundu bye Nakasongola mu Army Barracks eyo n'amala n'asoma bwe yaveeyo n'ayingira amagye yagayingirira Fort Portal Kasese omukulu ono y'omu kabinja akatendekebwa omukyala era omuganda Major General Linda Nabaweesi nkimanyi Major General Linda Nabaweesi oli mukyala muganda go watendeka omuvubuka ono amisi ayine byona naye nga mbaga nti ebyembi bisekerwa era ebintu bya Katonda bizibu kulutu yamala ne yevulungula Major General n'amuzalamu omwana nga bwe giri ebize gyabwe nkiddamu kulutu ayine byona yamala n'asenda Major General Linda Nabaweesi n'amufuula girlfriend we era ogenda okukakana ng'amutisse eryamugema n'amuzalamu omwana naye olw'okuba nti ono empisa ze zaaliko obukokkoliko mukyalo ono munnamagye omutendeke omukulu n'agamba tajja kusobola mpisa z'akavubuka kano n'akaawukanako n'asigaza okuza omwana omuvubuka ono bw'avaayo eyo nga bw'ayeetya kyalina n'atandika obulamu bw'atandika obulamu
ekyamujjira mu bwongo ndooza kugenda okunoonya ku biki kitabu yaleka emabega ate bitaaliwo. Era ku mize emikyafu gy'alina bw'amala okuba nti ayawukanye n'omukyalo oli eyamutendeka bwe yeevulunga n'amufunisa ettu lya mugema Major General Linda Nabaweesi, omuvubuka ono yaddayo ku kyalo Kagalama okunoonya ku bintu kitabu yaleka, mwe mwali n'akatundu k'ettaka ate akaalimu taata we omuto. Mu kwagala okukola oluyombo n'okwagala okweddiza akapoloti ako akatali mannya ge, yali asazeewo atte kitaawe omuto. Naye omukyalo n'omuganda eyamukuza n'amugamba nedda, ekyo ky'okola kya bulabe nnyo, jangu ndabe kye ngenda okukolera, era n'amukwatira ensimbi n'amugulira poloti mu bitundu mu Buganda muno, n'amuwonya okuba nti yali agenda kutta kitaawe omuto. Ekyo bwe kyavaawo, omuvubuka ono n'atandika okugenda nga bamuligisa amaddala nga bamutendeka emirimu gy'okutta. Omuvubuka ono atendekeddwa emirimu mingi nnyo egy'okutta era assa abantu bangi nnyo. Eno mmesi njala mugitwala engeri serious. Assa abantu bangi nnyo. Era mu kusengwa Katere yamukwatira nsawo. Ebbanga ly'amaze ng'atendekebwa mu ggwanga erya Russia, avuddeyo ng'alina ate omutima muzibu nnyo olw'ensonga tayagala kumanya. Omuvubuka ono mu mirimu gy'akoze emingi okutta yabeerako mu bitundu by'Entebbe. Naye mu bitundu by'Entebbe bwe bamala omutegeera nti mussi n'addukayo. Bw'addukayo n'akomawo n'abeerako mu bitundu eby'ebuziga. Bw'abeerako mu bitundu by'ebuziga okuliraana amaka ga General Mugisha Muntu mu bitundu ebyo yapangisa mu kitundu kye bayita Mugendaganyi zone Kiruddu. Kati bw'abeera mu Mugendaganyi zone ng'amaze okudduka Entebbe ate tumwexposinga kati kirabika yadduse ate n'addayo mu bitundu by'Entebbe gyali kati gyakakalabiza emirimu gye n'okuba nti alonda Robert Kyagulanyi Ssentamu asobole omutuusaako obulabe. So nno yoyo omuvubuka brief history gye tulina ku muvubuka oyo twamaze dda omukolako profile kati mukulu kola ensobi otte Robert Kyagulanyi Ssentamu nga baakusuubiza ate nawe ojja kumala ottibwe. Kyekyebali njagala okugamba pulezidenti n'abantu abala bonna ekyo nakyo nkimaze kivuddewo ekigulalo gikiwedde kati vidiyo entuufu etandise. Mukoye erimu kansoke mala okuyisaawo na kano. Omutima gwe nina gwawukana ku gw'abantu abalala. Muyinza okundaba wano ku social media nga ndi mukambwe nnyo naye ndi musajja mwangu ate ategeera atayagala ntalo. Nze omuntu oba onkozeko olutalo nkutunuulira. Naye sijjina muntu gwe ngenda kusalira musango. Katonda yalina obuyinza okusalira omuntu omusango. Njala soko tegeza bana Uganda mwenna. Tulwana okuza okusaba na Uganda naye Museveni afuba nnyo okubaloga abateeke mu mbeera baagala. Ntegezeddwa okusinziira bwe nasindisa okunoonyereza ttiimu zange zigende zinoonyereza mu bitundu eby'enjawulo omuli abaganga bantegeezezza bati mwogedde muzuukusizza ne be muzuukusa baabaloga ne yabaloga embuga akyaziwanise waggulu era ali ku mupeera alengejja kwabalengerera. Lwaki? Bulijjo abasinga obungi mwebuuza Yoseeri bw'asinkana omuntu ki ekimutuukako. Yoseeri bw'ayogera n'omuntu ki ekimutuukako. Ekituufu kiri nti Yoseeri yasinga obulogo mu nsi yonna. Era abantu bonna baakolagana nabo kabeere minisita, kabeere RDC, kabeere DPC, kabeere ani. The moment kasita Yoseeri yakusinkana oba n'akwapointing oba n'akwogerako nga oli mu kabineti ye aba amaze okuwongayo mu mikono gyabo bayagala bakuggyemu obwongo y'ensonga lwaki buli muntu yenna mu NRM bayika Windows Museveni amala baloga era akozesa baloge. Y'ensonga lwaki osanga member parliament wa NRM bwayimu kwogera nzo okuluza Joshua yayogera. Osanga wa police asavinga mu gavumenti ya Museveni bwayimu kwogera olowooza bonna bafuuka enanga. Bw'osanga mwana byabufuzi nga wa NRM bwayimu kwogera otya. Bw'osanga minister bw'osanga ani bonna gwe njagala ombuliro minister bw'osobola okuteekawo mu gavumenti ya NRM asobola okuva nayogera ensonga eggwanga litegeera tebasobola bonna bayika Windows. Kabeere ng'abeere muyimbi kabeere ani yenna ng'akolagana Museveni banga muntu wa Museveni. Reasoning capacity zero. Kati kyavudde afuula ne bannayuganda obwongo ng'abassa mu bikola eby'obulogo nga tebamanyi. Wuliriza nnyo. Bwe mmaze okukola okunoonyereza okwo
era ntegezeddwako abamu kwabo mutajja kutegeera nti Museveni okuloga bannayuganda abaloga ebiseera bisinga ne batabukira okugenda okunywa n'okubeera mu bivulu ng'akimanyi bulungi nnyo nti buli muntu abategeka ebivulu abayinako omukono ogugwe atya buli mutegesi wa kivulu yenna akimanyi bulungi nnyo nti bw'ategeka ekivulu naddala ebyo eby'omubisaawe binene ekisaawe kyennyini kye basooka okusibaga ku wankaaki waakyo we bayingirira bateekawo omuddagala before nga temunnayingira buli ayingira mu mulyango bw'ati oluyingira toddamu kutegeera era wabeeyo sitaani abambala ne musigala mwenna nga mulina kubeera mu kimu kunywa kubeera mu bivulu kyova olaba nti basanyuka nnyo banya nnyo ne baba yavudde mu kivulu enkya ne bateeka ekivulu ekirala babeera mu kivulu kubanga yiye abaloga n'abajjawo kino era olumaze okifuna ne bantegeeza nti zaayo akatambi emabega ku makanisa g'abalokole gonna nti buli mulokole azimba ekkanisa oba ekyali ya kiwempe yenkola yemu gye bakola mu wankaaki oba mu lujja oluyingira mu kkanisa we basooka okusimba ebyokoola buli ayingira mu kyaki kiba kizibu nnyo okuvamu ng'akyategeera nga bwe yayingidde era n'okumujja ku musumba we kiba kizibu nnyo mumujjako naye mu bo kye beerabidde nti bw'oyingira ng'olina ekizibu kimu ogenda okuva mu kyaki omwo ng'ebizibu by'ofunye byekuyisizza mu mirundi 27 kyovula nti abantu bante bava mu kyaki eva eyazze n'ekizibu ng'omulimu gwabula bw'ayingira mu kyaki bwekapa ng'ayongereko ebizibu birala nga 10 nga bimultiplyinga olw'ensonga baagala bakipingira awo nti babeere omwo nga babasiriwaza na Museveni kyakola kati buli kivulu kyovula nti gavumenti yennyini yatuuka n'okuteeka ssente mu bivulu ekkololo ne mulaba n'omusajja ne mulaba n'omusajja yita Profesa Mulamba eyategeka bato wakati wa Shiba ne Queen herself omukyala Cindy zonna mechanism zibakozesa zezimu kusiriwaza abantu yovula nti kati ebivulu bingi nnyo Museveni abikoleramu kusiriwaza abantu nti omuntu nga yayingidde mu kivulu tosobola mukyusa kigambo kimuzza kulowooza ku nsi na bwetambula mu byabufuzi babalowooza kintu kimu kunywa kusanyuka kubanga Museveni wabaagala so nomutegedde bulungi nnyo lwaki buli akolaga ne Museveni yena yayika Windows asooka bawonga mutegedde bulungi nnyo ne bwetuzuukusa abantu babawunika bonna ekyo mukitegedde bulungi nnyo kino kiri mu makyaki kiri mu bivulu yensonga lwaki omukolo gusobola okubeerako abantu bangi nnyo nenga abantu abali ku mukolo nga basinga obungi ogenda ombuuza ku nsonga ezikwatagana n'ensi ye nga takimanyi gyali ku byo mukitegedde bulungi nnyo yensonga lwaki bakola ebintu ebyo okuba nti babeeza abantu abo okubeera mu nsonga ze zimu buli kaseera awo tuvuddewo okumanya omusajja ono atiibwa njagala muwulize senior journalist ate nga munnabyabufuzi aludde ng'aweereza yosiri okuva ku Makerere University gye yava Sarah Kajingo ye yasookedde ddala okwolesa obwenyi mukama we n'amugamba ekiri mu public naye nga Museveni gwe yadde akigamba akimanyi nene Sarah Kajingo yabadde akankana ga Museveni nti waliwo abaana abawambibwa kiryoke kikutegeeze Museveni ono lwaki abantu bonna bakozesa era simanyi muzimu ky'obwadde guli nnyo omukazi nomuwulire bulungi nnyo Excellence mbadde nsaba kubanga kijja kuba kya bulyaza amaanya wulira bwe nzija wano nesikyogerako ekyo bannange kiboogeddeko ekyokukwata abantu nze nali muto e Masaka ng'olwana era abaserikale ababedda babuzangawo abantu naye kati buli lwogenda ku Twitter olaba ekifaananyi omuntu ng'agamba ye basaaba muli eyo musirise ono omukyala waliwo n'erinnya ly'omukyala gwe bayita Olivia Lutaaya Olivia Lutaaya babeera bamwogerako nakati bwe twogedde nti tujja wano abantu mbu bamusiba alina abaana 2 bumusibe bali mu court martial kati abantu babeera bagamba naye muzeeyi nga muntu w'abantu ng'alina ekisa ng'amanya abakyala bona balina abaana baabwe nga bato lwaki ekyo temukyogerako ekirala nti buvunaanyizibwa bwa gavumenti bamusobola bwereere
tebakyogerako kati oba tomanyi oba bulimba naye bagamba bw'ali mu court martial. But he can be in court martial for good reason. Babeera bagamba bamusigira byabufuzi. The court martial is mainly to deal with terrorist cases. And so you get the facts. Yes, sir. Kati fabamanyi Sala Kajingo bwe yabadde ayogera yabadde akankana kitegeeza waliwo factor bana abantu gye batamanyi kyofuna nti bonna basinga baminisita bamutya nono bwe yavuddeyo okwesacrifice nga ayogere yabadde yenna ono si Sala Kajingo tumanyi ono munnamawulire omutendeke muzibu nnyo lwakuba nti y'omu ku bantu bebaaloga ntuzamudde naye yose yakugambye nti ali mu court martial either with a good reason or not kubanga court martial yaba terrorist muwulira akantu kano kenjagala musooke muwulire naye ddala omukyalo ono gwe twogerako ne banne abali makomera ba terrorist njagala muwulire akantu kano Olivia utane banne ba terrorist wulira yo seri kennyini wulira ng'olwana era abaserikale abalodda babuzangawo abantu naye kati buli lwogenda ku Twitter olaba ekifaananyi omuntu ng'agamba basaala muli eyo musirise ono omukyala waliwo n'erinnya ly'omukyala gwe bayita Olivia bwakankana Olivia Lutaaya babeera bamwogerako nakati bwe twogedde nti tujja wano abantu wulira bwe bamusiba alina abaana babiri bumusibe bali mu court martial kati abantu babeera bagamba naye muzeeyi nga muntu w'abantu ng'alina ekisa ng'amanyi abakyala bano abalina abaana baabwe nga bato lwaki ekyo temukyogerako ekirala nti obuvunaanyizibwa bwa gavumenti tebakyogerako kati oba tomanyi oba bulimba naye bagamba bw'ali mu court martial. Wulira Museveni bwe yaddamu but he can be in court martial for good reason. Babeera bagamba bamusigira byabufuzi. Wulira the court martial is mainly to deal with terrorist cases. And so you get the facts. Yes, sir. Omukyala yenna nga atidde teri muntu wa NRM ayinza kuba nga ayogera bigambo ebyo kati bwe tubaga ebigambo mugamba mulowooza tusaaga kati tuddeyo waliwo mbagambye nti bonna basooka baloga njagala mwenna abamanyi Yoseeri n'abamulabye ebbanga lyonna okutuuka bwe tuba tugenda mu kalulu ka Robert Kyagulanyi Ssentamu we yatandikira obulogo openly ng'ensi yonna etandise okutegeera n'akola trail gye yakola Luweero ng'alina omuggo ogwateekebwateekebwa guliko akawanga kati ku luno bwe babadde nga bali Lwakitula Diddigi gy'atabedde mu kifaananyi kino ngenda bawo ensonga lwaki Diddigi tebadde mu kifaananyi kino gye batabedde Diddigi watabedde mu kifaananyi kino ngenda bawo ensonga lwaki Diddigi teyabaddemu bano baasose kutambula ne mukazi we kansoke mbalaga akatambi nga batambula ne mukazi we nga bakutte emiggo gyabwe kano omukazi yafunye omuggo ogulaba semu design
kati emige yoseri yasoko kubera nga yagenda mu trade nga tugenda mu kalulu nagenda bakola trade batambule mu almost zali 7 days nga bali mukuddamu okusiba gemizimu gya Buganda bonna abantu batta mu Buganda ne bamuwa omuggo kati yagwale ne mukazi we kitegeeza ono kati yazzeeko ebintu by'obukulu by'obulogo naye bwe yavudde yagambye nti mulwadde wa covid naye bagembu kati yafunye senyiga 19 lumimamu gwe naye ebiri munda byogera kiralo senyiga 19 yeto tujja gendayo naye buli kimu kitegeere nti buli muntu yenna kati ennaku z'abasinga obungi bonna babawunika era bawunike ensonga lwaki Didigi teyabadde mu kifaananyi kino tugende mu maaso bwe bamaze okusinkana mu family meeting eno Didigi yalinyiddewo ennyonyi n'agenda ewa Piraato n'awaayo omusango baguyita Lumbuye atufuukidde ekizibu system yonna agikubye tugezezzaako mu tracing alimye kati Didigi yalinze ekifaananyi kino ekya family n'abuuka n'agenda ewa anko we Piraato amusabe akabinja kakaba tujjuka gye kanoonye Lumbuye naye Didigi kansubire nti information genda fulumiza ensi yagitegedde okusinzira ku results zenfunye mugeza ne musalimbira wano mujja kutegeera kubanga ntegezeddwako nti information already yatambudde okutuuka ku bitebe bisinga obungi bamaze ddo bategeeza era babadde bafunye the intelligence about it kati wano we wali okulena okukomba essowaani naba minisita Nabbanja bwe olina passport yo mu ngalo fulume eggwanga Uganda from now and June fulume eggwanga Uganda kano ke kamme video kamendo. But we are fortunate that Kibarama was arrested. He was arrested recently in October in a place called Kakiri, and he's one of those that is claimed to have killed police officers in Chiboga, Wakiso, and other places. Nabbanja bwoba olina passport yo fulume eggwanga Uganda okuva ne leero mpaka mu Gwamukaaga fulume eggwanga Uganda. Others botafuluma eggwanga Uganda ebiddako Katonda y'anaamanya nze sisalira musango muntu yenna kubanga Museveni amala bambaza mizimu gye n'abasamirira mwena ne muwunga. Nabbanja mu meeting eyasembyeyo gye ndagize ekifaananyi kiro baako kansolinze ogenda kuttibwa era ng'ogenda kulipressingibwa most likely Wasanya Kalori Charles Peter Mayiga Sano Gamulengejja most likely bagenda kusikiza Salongo Wasanya Gamulengejja alaje Charles Peter most likely na yenga batudde miri bagamba nti onavyo ngekigendo kussa buno obujulizi nakulira International Criminal Court na wanga azama aso gazibye nawuliriza buwuliza video eno ebesi ya mutwe. He was arrested recently in October in a place called Kakiri, and he's one of those that is claimed to have killed police officers in Chiboga, Wakiso, and other places. So, eono yegenda okuvaako entabweyo eyo bagivundi kati nkubuulidde information egitwale oba gireke woogirese. It's up to you kugambi from now up to June kwata passport yoddoke musafiri Nabbanja prime minister oyinza okera nga tovudde mu buliri oyinza okufuna akabenje bali tukukuba ebyasi oba ekintu ekirala kyonna oba n'okusindikira ababbi naye nkubuulidde from now oyina passport yo kwata passport yo fulume eggwanga situwagala mu fembi tu bya kisiru kubanga ono abakozesa abatisa musajja munyarwanda alina ebigendererwa bye. Njala kwita mu bantu soka tuva ku information eno. Alright. Nga tusinzira ka video kano wammanga njagala abantu b'oku Masaka Road mpaka Kayabwe muwulize ka video kano. Bwama Town Council kyekimu ku bibuga ebisangibwa ku luguudo olugatta Kampala ku Masaka era nga lukozesebwa n'abava mu mawanga amalala nga Burundi, Rwanda ne Tanzania. Olw'okuba Bwama kibuga ekikula, abakulembeze bagamba nti abantu bangi abava mu mawanga amalala agaliraanye Uganda abeesudde ekitundu kyabwe naddala ku bizinga okuli Bunjakko ne Buyiga. Basi ze zibaleeta ne baviiramu ku checkpoint
eza bus ezo bwe batuuka ku checkpoints ezo beegaba abamu ne bagenda kugeza nga ku myalo ebunjako abaana ne bagenda ebuyiga abagenze kupakasa kusanga abantu abo nga bali mu bitundu tebalina boogerako batayaaya butayaaya abamu ne batuga nti babaze kunoonya mirimu naye nga waliwo akakundi k'abantu abayingiza abantu abo mu bumenyi bw'amateeka nti ntera okubeera kubanira n'okutunuulira gwe bawandiika nga yeddira nkima naye nga talimanyi na mukulu wa kika n'oluganda talwogera ng'alina gy'avudde so abo bajja kuno ne bafuna n'endagamuntu era ezimu zirimu. Alright, njagala okuddamu otegeeza bannayuganda mwenna gye muli naddala bali ku luguudo lw'e Masaka waliwo ekitta bantu okuva e Lukaya okutuuka e Kayabwe n'ebyo bitundu bye boogeddeko mu kavidiyo kano ng'ekikolwa kino kikolebwa abasajja abali trained naye nga bava mu ggwanga lya Rwanda. So far bakandipootingira abasajja basinga kutta basajja bakatta emirambo 27 emirambo gye batta bagikwata akabadiya mira bagisala ensingo emira bagifumita ebiti mu lubuto lwano ku mutima ne bakulekamu ekituli bakusibako akaayi okumakinga nti gowedde. Ekigendera ky'abantu bano kutwala amataka g'abantu bano kubanga buli lwoddira ekitundu kijjamu ennume kitegeeza enduusi tezigenda kuzaala tabasajja bokka nentegezeddwa okusinziira ku sose zange nti kino bakikola okukendeeza ennamba y'abasajja bandibadde balwanirira obumenyi okulwanirira famire zaabwe obutazitwalako ttaka. Ntegezeddwako mu kitundu kino waliwo proposed plan eteeka lifainale mu kitundu ekyo ate n'ekirala ekitundu ekyo kirimu ebyogagga ebyomu ttaka bingi nnyo yensonga lwaki abasajja bano abanyarwanda abakolera Museveni bagezaako nnyo okuba nti bakozesa okutta kuno okusanya abantu naddala mu bitundu ebyo byakayabwe n'okwengera mu bitundu ebirala okuba nti batta abantu mu nzita ey'ekyonoonero. So njala tegeeza eggwanga ne bannayuganda mu bitundu mwegendereze nnyo. Jjukira nabalaga nti wano wakyali waliwo office eya Flonasa mu mpemu edda sekendi saa 3 wano waliwo office ya Flonasa mu mpemu eddakiika malokebera mu akayivu yange bwemba maina mu kusiimula siina yankwatira nsawo nabalaga obupande obwo buli Lukaya wa Flonasa simanyi oba nkyabulina muno bwe nabasibufunye njabo bateerayo mu bulayi bulungi nnyo owa Flonasa then tugende mu maaso yinza okuba nabudde eriitinga kale Flonasa eno oba ekibiina kino kiri presentinga obutemu bwa Museveni bwe yakola ng'akyali mu nsiko lindako mala okulaba muninde mukatunegeri gy'emironyezaano ku sipiidi nyinza obutasobola bifuna ne upande obwo nabo balaga ku vidiyo emu wa Flonasa office tower ziri Lukaya ne saazi ne mbambu noonya engeri gye mbasabutadde mu archive ya bo balaga bujja buzzi yensonga lwaki kati sisobola botrace ng'ate ng'obudde tulina butono mala okuyitamu wano katono dakiika emu esembayo ndoza nja bubaleetera ku lunaku olulala. Kale katugende ku vidiyo tuddeyo ku vidiyo bulungi nnyo so ndoza mutegedde bulungi nnyo abantu abali mu kuttibwa mu nsonga ezo. Alright, awo tuvuddewo ndowooza kati katugende ku main information. Bwe nabategeezezza era tukyali mu kkowa eryo buno bakanjera bugende eri UPDF mwenna abakuumaddembe b'eggwanga Uganda aba UPDF leave apart SFC leave apart ESO semwai njala tegeeza mwenna aba UPDF kyekiseera muzuuke ba brother ne ba sister bali mu UPDF nga muli bannayuganda regular yoseri tibahaburu tabayiswa batabana wakare kinseta bizede sanga bisibire mutabani we daily drinking general muhozi Kanyarugaba mumpola bali mu kusaanyaawo abayikulembeze bamwe abali mu majega UPDF nga babajjawo n'ekigendera ekyokuleka abanyarwanda beddiza amajaago namwe babalisa akakanja nga bwe nabagambye nti oluvannyuma lwenafulumiza information ekwatagana ku program ey'okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu nekwatagana ku program bwe baali era bagenda okukozesa abamu ku bantu ba NUP okujjawo Robert Kyagulanyi Ssentamu balowooza nti omwami ono
akubadde akulira UPDF Engineer Department boss Major General asiimwe nti omukubali balikinga information ne bamotta. Major asiimwe basemotte. I'm here to confirm this information. So whoever still serving in UPDF, I'm here to inform you, let nobody deceive you. Major General Asimwe was killed by Muhoozi Kainerugaba because he thought that it's Major Asimwe who was linking the information about all the plans to assassinate Robert Kyagulanyi Ssentamu, AAK Bobi Wine. It is Muhoozi himself who ordered the arrest of Major Asimwe. Thereafter, he was brought to Machinde Barracks for interrogation. From there, they ordered him to be brought back to Mbuya Barracks, where Muhoozi himself killed Major Asimwe. So they came out deceiving all the serving UPDF that Major Asimwe was sick. He wasn't sick. He was killed by Muhoozi himself by suspecting he is the one who was linking the information. Yono omwami ono eyatidwa Muhoozi eyamuseye nyini. So ono siye yekka. Abantu bangi battiddwa. Nga wetwogerera essaawa zino mumpulirize bulungi nnyo. Wetwogerera essaawa zino abasirikale abali ku lanka nga tezituuka ku jeno abawera 600 nga bannansi abasinga obungi bali mabuusu. Kiki ekyabatekese mabuusu? Bali mu barracks ez'enjawulo. Mu kulonda okuwedde kati emyaka gigenda koona 3. Abamu ku ba high ranking officers mu UPDF bannakabala bannayuganda abamu ku ba high ranking officers mu UPDF bannakabala bannayuganda abawera 600 bali mabuusu. Abatamanyi mabuusu ge makomera ag'abasirikale nenga gano gabera mu underground mu andaaki gye basibira. Era abamu bafudde ng'ekibassa nti baagaana okutwala orders eza Yoseri ne baleka abasirikale abagoberera okulonda Robert Kyagulanyi Ssentamu 100%. Kino kyanyiza Diddi ne Museveni ne balagira bonna abasirikale abo 600 bakwatibwe. Nenjala bategeeza nti abasirikale bano 600 abasinga obungi ku bo bafudde era n'emiramu gyabwe ne giziikibwa nga tebalina we bali wonna essaawa zino. So nga ate Yoseri kennyini akimanyi bulungi nnyo nti amagye gaamukowadda kyeyava yagajjako emmundu kyalina okukola batulugumya. Nenze njagala okubuuza munaabeera mutya okubeera mu nsi nga muyina erinnya lye bayita Uganda People's Defence Forces nga bannayuganda bawambibwa ku makya n'olweggulo ne battibwa nga ba senior serving officers bembadde mumanyi abali well declared abagala ensi yabo kukyuka bakwatibwa ne battibwa nga temuvudde wadde okweyogerako. Nkonfaminga information yeno nti Major Asimwe yattiddwa oluvannyuma era lw'omu ku ba low ranking officers eyamaze okutegeeza groups zisingako eza UPDF nti ebigambo lumbi ebyayogedde ku lunaku olwokusatu bibadde bituufu, nti ye omu ku bo ababaddewo nga Muhoozi atta Major General Asimwe. Yakutte pistol n'asumba kigala kya mundu mutwe n'ajja pistol ye n'agimuteeka mu kamwa n'abba omusajja essasi lyamutiddewo. Family ya Major Asimwe bwe mba mulowooza nnimba manye entaana ebasobola okubateeko kubanga baagiganye ogiggula naye tebabakkiriza kulaba ssanduuko ya Major Asimwe. Bamukubye essasi mu mwoyo w'obwongo buno bwonna ng'omusajja ono Diddi yakikola. Era entaana egenda kukuumibwa ne keesi egenda kuba nga tekkirizibwa kugiggula waba nga akyaliwo. Kati kino munjagala mutegeere information gye bawadde
kuba kusinzira ku sources nono omwana ya confirms okutegeeza abasirikale banne nti it was Muhoozi naye kennyini baamulidde over tebamanyi bwa yawonye oba tannawona Muhoozi kennyini yamuyise namukwata ne bamulyawo over kati nze mbuuza mulinyumya mutyange eggwanga abasajja banyala bali tutte nga mukimanyi nti ku baana bonna abafulumizibwa okutwalibwa ku operations omuli Suya ku operation eziri mu Somalia operation eziri Sudan eziri Central African Republic neziri Congo nga tebatwala munyalwanda n'omu batwala ba indigenous ne ku bisatu bigenze kuddako bataano oba mukaaga nga basigadde wonna mission ya kubattira yeeyo ne mwetulako mumaze ebbanga temusasulwa ssente kati mugenda mu mwaka mulamba temusasulwa nsimbi mulina abaana mulina amaka mulina future musavinza amaje kati emyaka mugenda mu 10 bala myaka 2 temulina nyumba abaana mubasula mu uniport nemba mujje biwojolo ne ibawulira temulina freedom temufuna leave amaje mulinganga basayininga ogenda mu geyena nenga mukimanyi bulungi nyo Omusajja afuga eggwanga simu na Uganda esongola kyata bana Uganda abaana ba UPDF na buli battalion yonna buli barracks yonna bana abasajja si bana Uganda yensonga lwaki batta abantu yensonga lwaki bali mu kusaba ba major baduumira kubanga bakimanyi nti bwe muzuukwa mugenda kubabeerera bubi kati mbategeeza mwenna bavubuka abali mu UPDF ng'oli munna Uganda Museveni talina kumwe gwayagala abakozesa bukozesa kufuna byayagala yensonga lwaki nti SFC bana sophisticated weapons bafuna omusala 1.5 bali emmere tabule bali breakfast bali lunch bali ekyeggulo ng'emmere yanjawulo bali n'enkoko ng'olunaku kinga ne ku Christmas temwasobodde kulya nnyama muli mu tent mwebase nga Museveni sente zammwe buli kimu bali mu kuzimbamu akeedi ko bagaso batwalako abakazi bammwe n'okubatta muli yugira ki ku nsi nga Uganda esaano nga bannayuganda bali mu kuttibwa ng'ate mukimanyi nti mubulira okutaasa eggwanga kale mbategeeza buli kimu mukitegeere nti ba officers bannammwe abali high ranking officers abali mu 6 bali mabuusu nenge namba esinga obungi yonna battibwa era bali mu kuziikibwa nga temutegedde lwaki bali mu kukola ki bali mu kuttibwa awo tuvuddewo katugende kusonga endala ku Lwokusatu nazzire mbagamba abasinga obungi kyemubadde temwategedde kansoka nkibaddire mulungi nnyo Yoseri n'akabinja ke kajja mu Uganda nga balina ebigendera byako bimutamanya era nabategezezaako there is ongoing genocide in northern part of Uganda. Madam I'm calling upon all the peace-loving Ugandans in the northern part of Uganda. Please, there is an urgency to intervene in the situation which is taking place in the northern part of Uganda. Our brothers and sisters, as we speak right now, the big number of them are missing. Those who got the chance of free the country, they have left the country. Now they are in South Sudan for their life. Because Museveni is determined to take the land and to kill whoever becoming a stumbling block in their mission of taking the land from that part of the northern part of Uganda. Madam Zena Zedriga and other colleagues of yours, please, with immediate effect, I beg you kindly, please, if it is possible, whenever you are, you can inform the international community, including all the embassies in Kampala. Please inform them that there is ongoing silent genocide in the northern part of Uganda, more especially in Affa and the other neighboring districts. And in the coming year, January, Museveni is planning again to invade Karamoja region to do the same as he's doing right now in Affa. So our brothers and sisters in the northern part of Uganda, we pray for you. But as we pray for you, it's something which is happening in the central part of Uganda, that is Buganda. Many Baganda have been killed, but some politicians are quiet. They are busy promoting music shows across the country, but the truth is there are so many Ugandans who are suffering right now. So I'm calling upon all politicians and other peace-loving people to come out and
demand the accountability of the ongoing missing people in northern part of Uganda and some parts of Uganda, because there are so many people who have been killed and they are missing in action. So Museveni, wherever you are, I know right now you are watching me, but you are remaining with just small little time. Whatever you are doing right now, you will be accountable for, including your wife, your entire family, and your colleagues. Killing Ugandans is not going to solve any political problems, because we are tired of your regime and we are tired of you. You are using the old tactics of blackmailing, divide and rule, but I promise you, those tactics, they're old-fashioned tactics which can't work right now. Blackmailing, divide and rule can't work right now, because we can come out easily and we expose you. So the mission of assassinating Ugandans and replacing them with foreign people, more especially those from Burundi, Rwanda, Somalia, Eritrea, and Ethiopia, it will not work. The only thing you are doing that you are creating more hatred amongst the people in Uganda and their neighboring countries. Because for us, we thought that it's we, Ugandans, who hate each other, but it's you, Museveni, creating divide and rule system that you want to cleanse all the indigenous Ugandans and replace them with the foreigners, whom you think that they are going to be easier for you to control than Ugandans. We are tired of you. Uganda is our country. If it is possible, please go back to your country, Rwanda. Tugenze maso. Kati mwabatamanya kandu bavire ku ntono. Abasinga obungi muyinza abalina emyaka gye njagala okutegeeza be balina emyaka ali bali mwana okudda waggulu. Abalina 18 nga muli kuno kutuuka ku 25 nga temwamanya bintu bino, nammwe abalina emingi nga temwasobola kutegeera buvuna budde bwa kintu kino. Kandu bavire ku ntono. Museveni bwagenda mu nsiko 18 n'abagandi bulungi nnyo. Mugenda mu nsiko muno yagenda n'abasajja Baganda ng'abantu beewa bayita bo bamwegaana. N'agenda n'atulugunya buli Muganda bw'amala okulwana olutalo luno nga lutuuse lunaatera okuggukira. Museveni yagenda atta buli Muganda yenna okukendeeza ku nnamba. Bw'amala okukendeeza ku nnamba ng'akyali mu nsiko bw'awangula abaasigalawo abawamba Kampala n'abakwata n'abasindika mu mabuka ga Uganda. Mu mabuka ga Uganda eyo gye yakola ekyettemu n'abattirayo abasinga obungi bakomekereza bali mu bende mu kazolite. Abaali basigaddemu ng'abalina ka resistance be yayokera mu biyumba by'eggaali n'abakomako omuliro. Bw'aveeyo n'akomawo mu Buganda wano ng'amaze ottereera. N'agamba n'asooka n'atula wansi ku meeza ne baffere banne ne bagamba tugenze kukola tutya, tulina plan B ne NZ. Plan eyasooka yali etya. Yalowooza nti abasajja bano ba Northerners babadde mbuyinza ebbanga ddene, nina obbateekamu olutalo olugenda okubaleka nga tebali stable, nga tebalowooza ku politics, nga kye bajja okulowoozaako botya basobola okusurvivinga. Kino n'akikola n'asooka n'ateekawo mission gye bayita Iron Fist. Iron Fist. Iron Fist yeno yasooka kulidingibwa muganda we gwe bayita Salim Saleh George Akandanako. Iron Fist. Omukono gw'ekyuma. Bw'asindika George Akandanako Salim Saleh n'afuna ekirowoozo nti ono Salim Saleh ayinza obutava mu mambuka. N'asindikayo omugenzi General Kazini. Nonsense man n'amuwa orders yera buli kimu ekyetaagisa olwamaze otteekayo kkoni ng'okkoni naye Museveni. Bwe baateekayo General Kazini balina system gye bayita lweyo kebere enkoko kebere embaata kekibe ekinyonyi gyera bwezi nga bakozesa ogwo omukono ogw'ekyuma. Baasala omulugwala, baasala omuntu w'omu Northern Uganda ne batuuka n'okwetamwa kye bayita okubeera mu bulamu. Eyo documentary gyeri Museveni aluza teriiyo. Kino bwe kimala okukolebwa
abo n'amanya nti amaze obateeka wabateeka ne basindika abantu bakola okunoonya omwo mwalimu Nobert Mau bwali mukyala wamuyita Betty Bigombe. Betty Bigombe yakola ripooti ng'akimanyi Museveni mukama yamusindisi yakola ebikolo bino mu kifo ky'okujja okwa ripooti nti Betty Bigombe yadduka buddusi gete na mu Uganda taddanga ampozi nga yaddanga tetumanyi Betty Bigombe yadduka buddusi taddanga. Mau eyalikola ripooti ngerumiriza Museveni bamuyiwa Windows bamulogandoza byayogera bitekede wali mbali tandika video Museveni asooka baloga namuyiwa Windows. Kati bw'amala ebyo mu Northern Uganda ajja ateekayo mu eastern side of the country ateekayo bayita Alisla Kwena. Obaga nti omukazi talina bbeere, mukazi tamanyiddwa attaako Alisla Kwena tatabangayo. Njira kubuuza Yoseri Kolikono. Nabo ba senior serving UPD officers abaliko bala DC abaliko ba minister. Musobola okubuulira eggwanga Alisla Kwena yaani? One, omuntu bw'akubuuza nti Alisla Kwena yaani nga bagamba nti Lumbuye yaani. Lumbuye amanyage mugamanyi, kitaamu mumanyi, nyina mumanyi na buli kimu n'abantu benjogera nabo. Alisla Kwena mu eastern side of the country tamanyikiddwako kitaawe, tamanyikiddwako nyina, tewali neighbor waabwe amumanyi, tewali muntu n'omu kabeere wa Luganda wako. Waliwo njagala muddisoka video nga waliwo muganda wa Alisla Kwena oba neighbor oba omuntu yenna eyava n'agamba nti for us we know Alisla Kwena. Njagala mundetereko video konna mu lutalo olwali mu northern part of Uganda nga baga nti Alisla Kwena bali bamanyi obuvo n'obuddo. Teyaliyo kubanga she didn't exist anywhere. Alisla Kwena was Museveni himself with the hidden mission which no one knew about it apart from his high top commanders and himself. Katika Babie abatamanyi Alisla Kwena yopaletingira mu bitundu bya eastern side omwali Busoga, Bunya, Soroti, Mbale n'okweyongerayo waggulu. Ekyasayo operation eno eyokunoonya Alisla Kwena. One, Museveni yamanya nti mu eastern part of the country tewali lutalo eri abasajja ba politicians abamanyi politics, eri abakyala n'abasajja abalina ssente abagagga, eriyo ba historians abali mu kitundu ekyo abamanyi ebyobufuzi nga tajja kusobola kutambuza byabufuzi byo nga byagala ng'abantu abo gye bali. Kiyakola n'asindika amajege ne basooka basala buli musuubuzi buli amuna byabufuzi buli muntu yenna eyali amanyi history mu kitundu ekyo ky'eggwanga. Kati bano abaasigalawo bawakapabulo baali bonna yajja abettira mpolampola ng'ajjamu epeesa limuli batasobola kufuna mu kiseera ekyo. Weebuuze lwaki Alisla Kwena baali bamuyiggira abantu abasinga obungi era baali basirise. Alisla Kwena baggwayo ba strong politicians mu eastern side of the country batandika okupiikinga mu omulagudde ku accident simanyi olijanyodde okutusimanyi ne batandika okubajja mu omwo na cleansing ekitundu ekyo kyonna n'akifuula nga kya NRM kati kyonna. That was the mission ya Alisla Kwena. So tebakulya nti waliyo omuyekera gwe bayita Alisla taberangayo. Mubeera ku YouTube, mubeera luddawa, mubeera mawulire, oli mubuuze akuleetereyo Alisla Kwena history olaga nti bamuzaala wano. Awo tuvudde tugenze ku ndala. Kubanga ne ba senior citizens mu eastern side of the country nabo babattiramu. Temwakimanya. Kati tukomye wano. Yoseri bwakimanya nti mu Buganda bw'amala okuwangula olutalo eri abaana abadizatinga nga n'olutalo terinaggwa ne badizatinga Abaganda. Naawe olutalo nga luwedde abasinga obungi abaava mu magye ne bakola ebyabwe. Kati abaana abo n'abavubuka abasinga obungi bagenda yo missing mu action ne babula Museveni nga kyasobola batracinga. Kyalina okukola kwe kuteekawo operation Wembule.
operation Wembule nagistationinga mu Buganda wokka n'ekigendero ekyali ekyokunoonya buli muntu yenna eyalina ideology ey'emmundu n'abaaliko mu magye ye wano yakusigira ekifaananyi nti baali banoonya babbi baali tebanoonya babbi baali banoonya baana Baganda bonna abaali bakyamanyi ku lutalo n'abaali bamanyi emmundu. Bobanga onokola operation ekika ekyo ebeera controlled operation kubanga obubbi tebustationinga mu kitundu kimu kubanga jjukira olutalo lwaleeta Museveni teroperatingira ggwanga lyonna lyoperatingira no mu Buganda wokka kati era waali abavubuka bano kati n'asumulula Kayanja ne bannaabala ne bakola operation Wembule nga banoonya buli mwana Omuganda yenna. Jjukira abaana bano oluva mu nsiko baavaamu baavu era abasajja bano bava mu nsiko baavaayo nga buli omu alina ekintu kyagenda okwekwata akitwale kati n'abaana abamu Abaganda olwava mu nsiko baavaayo ne idea nti nze bwe nva mu magye gano ngenda genda waliwo olwopoloti y'abayindi ngitwale wano waliwo ekintu ky'omu ngenda kitwale kingenda kitwale ng'abantu abasinga obungi badduka dda mu ggwanga abantu beekwata bintu ono teyabalinda n'abasindikira Wembule ne balyoka batugumbula abaana Abaganda nga balina ideology y'emmundu tekyali nti baali banoonya babbi. Eyo operation Wembule nerekanga Abaganda basinga obungi bakoze eki bafudde. Iron Fisting bagambye bagikolanga Northern Uganda specifically the operations zigundi 3 ziyakozesa omulira kwena eya eastern side Iron Fist ya mu Northern Wembule yali y'Abaganda era mu kigo ekigambo Wembule kya Luzungu yali etargeting Abaganda kubanga ali agala abajjewo ye akole ekintu kibulungi nnyo nga tewali muntu yenna akola ki amutawaanya okola ensonga ze nga bwazimanyi. Zamutegedde bulungi nnyo kati mufunye ekifaananyi ekituufu mwenna. Kati kansoke mbaddizeyo katono nnyo before Wembule nga tannagireeta nali ntegeera bulungi nnyo mu 1996 namwe abategeera munanzijukiza oba mujjukire bulungi nnyo n'engalabe mwenna abaliko mu UPDF n'abaali mu biseera Museveni we yawambira kubanza nali ku Musajja Lumbuye Frats era agambye twagawanga ebyokulya nga bambaddeko omukono bagwambaddeko sayidi kukwali okubakola ki okubaawula ku basirikale abalala sali bagijjeko omukono gumu. Waayita ebbanga lya wiiki nga emu ne batandika okukola operation ku baana bonna nga operation eri ya Wembule tennaba ne batandika okukola operation ey'okunoonya abaana Abaganda babakolanga batya buli gwe bakwajjukira nze nsula ku lubaga olwo ku Musajja Alumbwa waliwo kilomita emu okutuuka ku lubiri lwa Kabaka Mengo. Abasajja bakwata abaana Abaganda nga bakuba obukumbi kye bayita akawuni ne bakuteekako ebipiira nga 6 ne bakuyiwako amafuta ne bakumako omuliro n'omwagenda n'omusajja omuvubuka gwe nali mmanyi yali Abudu bamuttira ku Budonia ni wennyini nga ndaba era Abudu yali akava mu busirikale bwa Museveni. Abudu yali musajja Muganda baka ebipiira nga ndaba n'atulikanga embere ng'epopcorns. Kino bakikola okwetoola Buganda era kyovola Museveni yajjamu okwokya ebipiira ku Sate fasting nga kimudiza image ey'ekikolwa ky'okutta abasajja n'abakazi Abaganda mu Buganda be baawekya ebipiira nga bakava mu lutalo jangu kyewakane. Ngoza yaki yawera okwokya ebipiira mu Uganda no ku Sate fast kubanga ekikolwa kino kimudiza image eri bwe baayokiranga abaana Abaganda ebipiira. Bakuwanga kakubi ku mutwe ne baleeta ebipiira ne bakupanga ko bwe bati ne bakuyoka amafuta ne bakumako omuliro n'osirika ng'olaba mmwe abatakimanyi abawuliragana muli nga muwuliranga hola movie oba film bino ebintu bya ddala byennyumyako era jjo kuga nti omusajja byayogera bituufu lwakuba batosobola byogera ku TV ze Uganda teri RDC teri minister teri munnabyabufuzi agenda byogera Uganda kuba tebasobola byogera. Nze video ezange nzikola sizijjaayo for further reference.
yensonga lwaki yajjawo kwokya ebipiira ebyo kubanga kyali kizza memory eri baatuvumbulira Abaganda nga bakawamba nagamba mujje ebipiira saala koddamu kwokya ebipiira mu Uganda so si lwakuba yali akontrolinga pollution no bipiira kujja abaana baayokya omwana Omuganda mu Kampala wano kati nze nkugamba area eyange mwe nakulira eya Kampala Central kwa Kampala Central mwalimu bali operatingira ku mulubiri Mengo nga operatingira awo nga operatingira ku Nabagereka bo operatingira ku Basiima bo operatingira ku Social Center mu Kampala Central muzane ku Kyagolodi ewakisekka yingira gende limu Kabugube zone kubanga eyo namaje gali gakyali wagakola operations bino bitundu byabagamba biri mu mutwe gwange kubanze nzali mu Kampala Central gwata kimanyi ngo uli amawuli mapya uli akola movie it's up to you this is the reality nebo genda kati ewakisekka ng'otambulodde eri ng'agende wali eddwaliro lya Kisekka oyitamu ogende eri era wakyaliwo ebiyumba by'abayingi awo mwakyaliwo Barracks ne Torture Chambers weziti tezivangawo ezo sizitandise leero zadda tezitandise leero kati nabona wajasinika ebinnyo kuba temwagala kumanya kyova mbaga nti omuntu gwe bayita Omunyarwanda mubi tetayagalako mirembe yagalako tabusi ekinjagadde kiza kati wamala okukola ekyo kyasooka tekyamalira nalyoka agattako operation Wembule nalyoka agattako operation Wembule neryoka eri abaana bonna kubanga bino tebasobola bibagamba tebasobola bibagamba mu nga Museveni bwali nze mbyogere kiba kibe kati nakino mukiwulirize wetwogeredde essaawa zino Yoseeri ali mu kuzimba barracks ey'amagye mu kitundu bakiyita Butyaba Masindi district Museveni ali mu kuzimba barracks endala eri mu kitundu bakiyita Butyaba Masindi district ne barracks eno essaawa zino ndowooza neetera okugoba ewedde barracks eno ejjuddemu Abanyarwanda Aba-Ethiopia n'Aba-Eritrea aba-trainingibwa ne mission enneekosifu. Let me repeat this statement in English. I'm here to inform the public and even the Parliament of Uganda that every time you pass a supplementary budget and you give that money to Museveni, he creates his own defensive mechanism system by building more barracks across the country to protect his dynasty. As we speak right now, there is ongoing construction of a new military barracks in Masindi, in the place known as Butyaba Masindi district. This barracks is full of Somalians, Eritreans, and Rwandese with a hidden mission against we, the indigenous Ugandans. N'omusajja omulagomba temayi ne mutema muyita Tom Butime naye okusinziira ku sources zenfunyire yayinza okuba simu na Uganda origino mu bitundu by'e Kasese mu mountains ezo bangambye nti eriyo mission egenda maaso nga tebakkirizaayo muntu yenna kuyingira nsozi ezo. Waliwo mission ne operation ezigenda maaso mu nsozi ezo nga bayinza okuba ebintu byonna ebyobusagwa ebyajjibwa bitundu ebye mu bizinga by'esese ebyokulwanyisa ebyamaanyi ga namuzisa byatwalibwa mu bitundu ebyo, era nga omuntu yenna akwatibwa oba ateeberezebwa okuba nti omanyi ku information ekwatagana n'ebyokulwanyisa ebyo ebiri mu nsozi eziri mu bitundu by'e Kasese ottibwa, era nga ali in charge of this wing bamuyita kati bali ku ddala ki bamuyita Tom Butime.
naye nfunye history we tomutimu kitegeza na yes asana okunoonyerezaako obubo n'obudde obudenza kuba gasi mutufu wakuba nti mu kitundu ekyo naye nga basigaye musige naye nga naye ayinza okuba siso era mu bitundu bino byomwo mu nsozi omwo mulimu ebintu ebigenda mu maaso nga si bituufu eri eggwanga ne bannayuganda nga buli muntu amanyiwaako kumanya information eno attibwa nga nena buli simufungize era kiteeberezebwa nti nekya ensonga ezimu ezaaviirako okutta abazungu bali balina kye bategedde Museveni n'agamba osaaga temujja kufuluma ggwanga Uganda n'abasaanyaawo baleme kufuna information nga batoli mu America yali azze okunoonyereza ku buli bw'enguzi mu Uganda naye nattibwa bamukitegedde bulungi nnyo kati njagala tusooke tudde wano bulungi nnyo gwe munnayuganda ali wana mpuliriza olwaleero bw'owulira ebigambo lumbi ebyayogera ng'otudde ku mmeeza yo okutta ekikopo kye kya caayi oli ebinyeebwa byo oba oli mu kulya mmere yo ssaawa zino kye bayita media oba information kikola ky'amaanyi nnyo mu kukulaakulanya eggwanga n'okuzuukusa abantu naye abasinga obungi muzanyisa ekigambo kye bayita information ne media kati kankutegeeza Yose yali mu kukola ebigambo bingi nnyo ne bano babasibye ekitambala ky'ebivulu n'abayimbi mu nsi ezaakulaakulana edda era ezirina democracy abayimbi babajja mu ssolo tebali nnyo important mu ggwanga ku nsonga ezimu kolooza lwaki media ya Uganda 100% kati ejjuddeko comedy bayimbi biki byonna nonsense yaliko ensonga yino Museveni mission ye ey'okutwala eggwanga Uganda egenda mu maaso etya kandi okuvira kutono abasoma ebyafaayo n'abanoonyereza tukyagenda mu maaso n'abalala bakyagenda mu maaso omanye okutambula kulaba okudda kunyumya ngenda bawo ebyokulabirako bisatu eggwanga mulije mwebuuza lwaki amambuka ga Africa kye tuyita northern part of Africa lwaki mulimu beeru abaddugavu balagawa ekituufu kiri nti Africa yonna nga continent oba olukalu lwaliwo bakaddugala ng'ereeza ensi waggulu zirimu abasajja abaddugavu abeeru abadinka zonna bagenda babatta babakendeeza okutuuka omuwarabu n'omuzungu bakola kye bayita intermarriage nga balina mission y'okukendeeza ennamba y'abaddugavu bali mu kitundu babasaanyaawo yensonga lwaki waliyo abasajja abeeyita abeeru abawarabu lwaki ogandi omulabu asangwa mu Africa ate nga Africa is Africa kyovula kuba ebiseera embaga nti for us we are not Africans we are Arabs bawarabu kubanga temukimanyi eyo mutegeddeyo ndowooza kyakolebwa ne kikolebwa ebiseera bye tewali media nga tewali kyogerwa nga kiyitawo kambatwale mu ggwanga ery'omulirwana ery'Amerika lye bayita Canada Canada eggwanga Canada ddene nnyo lyalimu abasajja bannansi be tuyita ba Oregon basigadde miliyoni 2 bali mu kye bayita concentration residence camps tebakkirizibwa okwetabadde mu byobufuzi wadde okulonda dde okola ekintu kyonna ne babawa buli kye baagala mmere ssente emmotoka biki ne tebakkirizibwa kubeera mu political activity n'agenda zonna ez'eggwanga babazinga bali miliyoni ezo nabazingako bannannyini nsi origino ne tugenda kuli ne liriddiridde lye muyita eggulu ly'ensi waliwo bannyini nsi ababayitanga aba red Indians abazungu abamyufu abayindi abamyufu be bali bannannyini nsi eyo bw'osoma history w'abasajja abo okwata ku mutwe engeri gye babakendeezaamu n'okutuuka olwaleero nga tebakkirizibwa kwetaba mu byabufuzi wadde okukola ekintu kyonna mu ggwanga eyo abaliyo bonna bagwira kati ekigambo kye kimu kye kigenda mu maaso mu Uganda mulimu kwepiica mulimu kunywa bbiya
muli mukuseka kusinika binyokera ku macha kuwemula kola buli kimwe ngere ekintu ekigenda maaso kyali kibaddewo ng'omuzungu yakirimu nekigenda maaso omuzungu yakirimu. Slowly they are replacing you with the foreigners, with the hidden information, with the hidden agenda nga temugimanyi. Museveni is replacing Ugandans with the foreign agents. Slowly by slowly they are replacing Ugandans. Mulimu kwepicha, mulimu kunywa mwenge, tugenda mu kivulu kino, tugenda mu kivulu kiri kubanga babateeka ngeno batwala amataka eyali alina eka okusigadde ku fuuti gozaaki kati mugula fuuti 2 mulimu kunywa mwenge ensi bagitwala. Bemba mwagala okumanya amazima gano wuliriza bulungi nnyo. Museveni akimanyi nti ye akozesa kye tuyita sente okutiisatiisa n'amaanyi okufuna kyayagala. Omukyala Rebecca alitwala Kadaga yabagamba nti singa Museveni wafulumadde eggwanga lino aliwa musiwufu alinga oluwawula emmotoka bamugjawo ddone is a walking dead woman ng'amaze okuyisa Museveni byayagala. Mukitegedde bulungi nnyo. Bw'amala obiyisaawo weebuuze mu Uganda tukozesa mateeka tukozesa biragiro bya muntu. Bwe bakozesa biragiro bya muntu tutuuse mu budde nga buli kintu kyonna kigenda kubeesinga ku muntu wawu ye mateeka ye constitution y'ebiragiro. Wolabira nti tuyingira akakunizo kali ok'okutandika okufuuka abagwira mu nsi yaffe. Oluwebera ogo bagobye ku ttaka gwe batwalidde ettaka obutakkanya ku ttaka tusaba Museveni ajja atuyambe ku ntalo z'ettaka mukwasa pawazi z'eggwanga omuli amateeka n'obuyinza bwe baabawa ne mbujje ne kumadisa mateeka ne mbukwasa Museveni. Slowly by slowly you are handing over your power and your country to Museveni as an individual. Indirectly temumanyi. The moment amateeka gawandiikibwa nti omuntu omujja ku ttaka olina okuba nga olina ebyogera ku ttaka eryo nga bibyo era mulina okugenda mu kooti n'esalawo. Kati ye Museveni kyasooka okukola kwe kujjawo kooti n'agyeddiza buli muntu afuna ekizibu ku ttaka. Museveni ajja atuyambe. Slowly you are handing over the country and all your powers to Museveni. Mugenda mukalika embagambye okinotisinze tugenze mu maaso. Muweredde abaana basomye balina zi degree balina zi PhD tebalina mirimu. Mugamba Museveni abaana baffe basomye tebalina mirimu bagenda kukolawa tewali. Lwaki abaana bammwe musomesa nga mukozesa capital wamu okusomesa abaana mumaliza mugamba Museveni abafunira emirimu nga ddibira yaji bafunidde mwejjako obuvunaanyizibwa bw'eggwanga lyammwe bubukwasa Museveni. Ndowooza kanotisiza akakooko tugenze kyokusatu. Ssemateeka w'eggwanga awa obuyinza ebitongole omuli police embwa za police dogs and the officers to serve and protect Ugandans and their properties. Buli kintu kyonna ekigwa mu ggwanga yensonga lwaki yateekawo RDC ne baani bapuso pasa puso byonna biripotinga kuye. Kitegeeza poliisi n'amagye tebikyasobola kukolera bannayuganda bikolera Museveni ng'omuntu. You are handling all the powers to him. Ye kyayagala tugenda mukalika embagambye mukitegedde. Security yonna mu Uganda mu mateeka ga Uganda kabere wa poliisi kabere wa amagye kabere wa prison kabere wa local defense kabere chairman kabere defense ku kyalo aina protecting amunansi n'ebintu bye okusinzira mu ssemateeka w'eggwanga. Bwe batta omuntu muwoza President Museveni ajja atuyambe nga vayaga bapigizi zissa abantu. People in government securities basa abantu mu handling up power kuye mujja amaanyi agali mu ssemateeka mugawa yose tateekeddwa na ku interviewing awo. Tugenze ku bantu abavuwaziddwa weewolalo ne bakuseetinga neefa
ne bajja batwala ennyumba yo kubanga endagaano mwawandiisa entunze. Ne mu ssemateeka w'eggwanga afuga ebyenfuna n'ebyensimbi teriyo ndagaano ya kwewola eteekebwamu kawaayiro akagamba nti ntunze. Era naawe awalooni obuyinza bakuwa singa omuntu looni eba emulemye, obuyinza obutunda ekintu ky'omuntu olina sooka bbuwa ye n'omumoderation ya myezi 6 okutunda ekintu ekyakusasula essente zo. Naye bawandiika ntunze era essente olugaana nga batwala ekintu kyo. Era n'oyo gwe batutteko ettaka wa looni watteko ebintu ajjaga President Museveni mu nnyambe ebintu byange babitutte kubanga newola looni abasajja ssente ziganye babitutte. Obuyinza mubukwata mu buddizaani obuddiza Yoseri. Museveni okujja mu Uganda yasanga obwakabaka nga buli kitundu kino obwakabaka bwakira nga kifuga abantu bulungi nnyo. Yateekinga over obwakabaka ng'akozesa amaanyi ge n'obukodyo. Kovula mu video ginazanye ku Rockstar ng'abagamba nti nze bw'otakolagana nange mu nsonga z'okulaakulana n'ensonga z'ebyokwerinda, we shall fight you, we fight you. Because you are a stumbling block to our mission. We had 2 missions. You're in a mission B. So when you become a stumbling block, we fight you because we had our mission by a mission yawe. Kati no bwakabaka n'abujjawo ng'akozesa amaanyi ge. Yo nsonga lwaki buli kabaka yenna asooka kufuna permission ewa Museveni okukola ekintu kyonna kyonna takkiriza bantu bano okukola mirimu gino. Naye ng'ate mu ssemateeka bakabaka balina obuyinza kuba bali bakulembera abantu. Lwaki kabaka w'eggwanga w'ekitundu ekiri kya Uganda alina endagamuntu alonda netakkirizibwa kwetaba mu byabufuzi oba okuwa oba okuteeka omukono ku muntu yenna nga amufugizaako eddusu lwaki? Naye nga naye alonda mulonzi era alina endagamuntu olwamusibye kubanga akimanyi politically nti abakulembeze ab'ennono balina amaanyi n'okusinga yo balagira tuba bakiddamu. N'asooka n'abatrimingako obuyinza n'abateekamu enkwezingiza. Tuuka buli bwakabaka bwonna buli mu Uganda. Museveni yalonda Katikkiro indirect n'amukolera nga mutemumanyi. Museveni yalonda Katikkiro n'amukolera emirimu gye nga mutemumanyi. Nga mukitegedde. Tuvuddewo tugenze kati eggwanga Uganda balitwala babulaze eggwanga balitwala. Ne balitwala babateze ekikookolo eky'ebivulu. Babateze ekikookolo eky'ebivulu. Nasa mutegedde bulungi nnyo. Awo tuvuddewo. Pastor Serwadda gyebale. Kansubira nti oli bulungi Pastor Serwadda. Obubaka buno wabutuwadde twabusiimye nnyo nga bwe twagambye nti twadde tetwetaaga apology eyo kuba tewali yagikusabye. Naye gwe kwennyini wayogedde ebigambo bitakwatagana ng'empale za Museveni. Bwagambye nti Government eteekawo olunaku tusiwandikire gavumenti eteekawo olunaku nga lwakungubaga tulufule public holiday luwandiikibwe ng'okinnembuka. Naye mukulu Pastor Serwadda omusajja Omunyarwanda kaswa omanyi nti ensi emanyi amazima lwakuba nti wagira gavumenti obuva ono obudde okimanyi nti oli musajja muki Munyarwanda eyita Serwadda. Nakusabako wano olumu otambule ng'Omuganda nga tosobola kutambula nga Muganda. Naye ekyo si kyekikulu, ekikulu kiri kitya? Nakugambye nti ekikuwagiza NRM kuba nawe oli mubbi nkiddamu, oli mubbi, oli kondo. Genda opawaabire ku bye ngenda okwogera nti nakuwaayiriza. Nakugambye ewali radio yo ne TV ne church yo ettaka wa Babie eri Nalukolongo wa Babie era nga nennyini oli Mundeeba ettaka wa Babie
nawo okuba nannyini ttaka wabaleetera SFC ne bakwata ne bateeka emabuusu oba bali makomera balaajana simanyi nti balivaayo ekimu ku ttaka liwatwala nnyini lyo omusindikira SFC kubayita Haji Mohamud n'omusindikira SFC nemukwata n'otwala ettaka lino olikozesa tamanyi ddi lwaliddamu kuva mu kkomera kubanga yagaana okutwala ettaka li ku bwereere kuba tayagala kuteekaawo kyaki naye n'okozesa SFC n'emuyigga Haji Mohamud nnyini ettaka okutudde kyakiyo omusindikira SFC n'emukwata ku biragiro byo ng'okozesa obuyinza Museveni bwe yakuwa y'ensonga lwaki tosobola kuva ku Museveni kubanga okimanyi oli mubbi era oli mufere oli muyaaye osobola okubuulira eggwanga ettaka okutudde ennyumba yeena mugongo walifuna otya wali amakaago ettaka eryo wabbali bbe era mwali kumpanya ne mutabani wo Ssebuguzi Michael ye mutabani wo omukulu gwasooka okuzaala mukazi gwe wasize Masaka nga tonna wasono gwolina ettaka okutudde amakaago agafulati namugongo osobola okubulya public gye walijja ettaka wabbali bbe wali kumpanya ne mutabani wo Ssebuguzi Michael era ensonga lwaki temukimubulonda na Ssebuguzi Michael kubanga okimanya amanyi wamubba nga naye amaze okubba nga Bayibuli bwegamba nti bulimala okubba naye bali kubba kati Pastor Sirwadda oyinza okuva mu gavumenti y'ababbi owagire gavumenti egenda okuleeta amateeka ddala osobola ejjuwagira era osobola okubogerera ebituufu Pastor Sirwadda kubanga bukimanyi mwenna nti gavumenti weekyukira mugenda kubeera bakwate ng'abantu naye ng'okera ku makya Yesu mulungi aleluya Yesu Haji Mohamud muddu wa Allah ekimuttisa ttaka lyali mu kkomera famire yena mugongo watwaka ettaka lyabwe era naye wafuwattamu abantu n'ogenda mutwala ettaka ne banneyiba bonna basinga obungi bw'ogenza ogaziza ttaka wonna ogenza obattampola ng'okosa government machineries bino mbyogera sideritinga information yange kubanga abantu abamu tebasobola kwogera ffe tusobola okwogera nga gwe boyimirira mu kkanisa n'oyiri mu k'omugambo n'olowoozesa endiga ziri ezirimu ezabitanga nti gwaddiridde Katonda kumbe ate gwoliranye sitaani eyo kereziya wetu kyaki wetudde mu ndeeba ettaka Haji Mohamud gwe wasindikira SFC n'emukwata emyaka gyonna ali mu kkomera tavaayo yali kuguzaako ina endagaano nga Haji Mohamud akuguza ettaka oyina endagaano Haji Mohamud nga akuguza ettaka watudde kyakiyo nga SFC yamukwata ku biragiro bye n'emusiba musajja atondoza alivaayo nga gavumenti ekyuse bwe liba eyambika ekyuse naye gwe oli awo nga Yesu mulungi nenga Haji muddu wa Allah ali mabuusu akogga mu mbuzi ekogga gwokera kuba ttendo n'okuba ekikalu n'obanga capsules ya Picroxy ena akabuto kakugenze kakulinga entumu ya kasasiro n'obuzaabuza abantu ng'obakuŋŋaanyamu ssente ng'osomesa embaata ze zaane teziri ebungereza zisoma degree nga gw'otoola ssente z'abantu ku musaayi ku kanisa ya musi gwe segwadda gwe munyalanda gwe goloza information eyinza okusirika nga mubonyaabonya abantu wenna weefundikira n'okuba ekikalu kana akabuto ne kakukulembera mu maaso bwe kati nkalinga entumu ya kasasiro wenna ne weefundikira nga capsules ya Picroxy n'oleka okwata microphone nekakubona ogalubindi bwa Cleveland kati n'obuzaabuza abantu munaawe otegera kyokka eno oli mukutta abantu mutwala oyina endagaano y'ettaka lyemundi genda mugongo wozima fulatiyo ki ekyabawukanye ne mutabani wo Ssebuguzi Michael ki ekyabawukanya kubanga mwabba ettaka ne mutulugunya nnyini ttaka n'afa ne mutwala ettaka n'eryomunde Haji nnyini lyo n'ekennyini ali mukomera musindikira ba SFC bamutwala kati
kwotadde omuddagala gumuteeka mu kyaki zammwe okuyingiza buli muntu ayingira oli ayingira ayina ekizibu nga bamukyaye mwafune ebizibu biranga 10 n'ayiika windows abeera buli kimu aba yakasabira kino yakakuba ku kisenge ne langi evuddeko ng'ekira kimubaka we mbaagala awo kati gwoyinza okukkiriza gavumenti endala ejje gwe segwadda omanyi bwe mwambala galubindi mutulowozesa ndimo musinga okutegeera n'olyoka okangabaza ngo yembadde bugalubindi n'olyoka okuba n'oluguudo n'osanirira ne weefundikira n'osooka osiba ettaayi n'oteekako egundi n'okuba engatta eddagala musonso n'olyoka ojja naye nga mutudde ku mazambi muwandiikire Museveni mutegeeze onako olw'okuwambirako n'okutta abantu bateeke mu buli public holiday mutulete tubasabire kirungi nnyo naye nange nakubuuzizza ebbanga lye mmaze nga mufera endiga n'abantu bamubbyeko ebyabwe nabo bajje bakalakaasa bawandiika ebbaluwa bagenda tugenda kwekalakaasa ekkanisa ziveewo teri mubbi teri mufere teri muleepinzi afuna ssente ez'endola ayinza kwagala Museveni ave kuba oli mubbi omukulu kati buno obubbi obuto tebusobola kukkiriza oli senior thief o senior mubbi kuvaako kubanga baba bagenda kwokya ensi ekulaakulana yonna ebeera ne kyetuyita regulation authority engeregulatinga buli kintu ekigenda maaso mu ggwanga naye Uganda etalina regulation authorities mu ggwanga lyonna buli mubbi avayo n'akola kyayagala gwe kennyini wosaana kusabira gwe kennyini osaana kusabira kuba ekizibu gy'oliwe kennyini oli kizibu your problem yourself niyo okudaalira abantu abawambiddwa kubanga naawe oyina abawambe serwadda ffe bwe tugaba tebana abaana batubulire bakibalama gye bali kiba tekikuyisa bulungi kubanga gwe naawe oyina abantu nabagamba buwulire ekintu kino badde nkirabidde bapasita abasinga obungi mu Kampala balina safe house ezaabwe bwe batunyumiza abantu be batakolagana nabo balina squad eziwamba serwadde akumbwa SFC Kayanja akumbwa SFC ono nannyini House of Pigs Ministries International Niyonzimana Mujingo akumbwa SFC kati nayo lisenyonga akumbwa bonna ate mugendo batunira noonyereza abasajja abaganda oligina abatandika Pentecost mu Uganda babalemesa kyaki zaabwe ne baziremesa ne bazikuba ku ttaka kinoonyerezeeko abasajja abaganda abatandika eddiini y'obulokole mu Buganda bonna kyaki ze bazikuba ne baziteeka wansi bano bonna abeeyita abaganda abaaka bano lwaki oloza kyaki zaabwe ze ziri waggulu essaawa zino kyaki z'abalokole ezimu zatandika tuziraba ngoloza waki kyaki z'abaka bano ze zigenze kati zikulaakulanye ku muti ndowooza yaani wano ani weebuuze lwaki kyaki z'abaka bano abeeyita abaganda ze kyaki kati ezikudde ejjembe mu Kampala ng'abasajja kadikamba bule batakimanyi eddiini y'obulokole okujja mu Buganda baganda be baagitandika mpaya abaganda 5 bomanyi bannakabala abakyalina kyaki nga weeziri abasinga obungi baabasiba baabatta Museveni n'atandika okuzimba ababe mpola
abaganda abaliwo kati batono nnyo era ogenda okutumya abaganda abaliwo nga baliko force ebalwanyisa bateeka wansi babanyigiriza nnyo era ogenda okunoonya abanyigiriza nga bebbo ogenda okunoonya abanyigiriza nga bebbo bano abakabalo banyigiriza bano bannansango abaliwo akitegedde nja kugakubira mukama mu ngalo ez'amaanyi olw'okuba nti okitegedde okukyusa ggoolo kulinga okukyusa ggoolo kino bamwakiraba temwakirabye naye kankibalekere mujja kifindinga out naye nga nfundikira katambi kano buno bakanjala bugendererwa comrade mwenna abaagala enkyukakyuka ngenda kukusaba obanga oli mwogezi oba oli blogger w'enkyukakyuka ng'oli wa national unity platform oba oli wa people power buno bakanjala obutwale ng'ekintu ekikulu ekisookera ddala twagala nkyukakyuka mu ggwanga ffenna kyekigendero ekituufu era ffenna tuliwo mu nkyukakyuka muno lwa Robert Kyagulanyi Center mu Bobi Wine ku lwa people power era gye twatandikira ekintu kino nga tuprotectinga Robert Kyagulanyi Center mu bintu byonna ebisoboka n'ebitasoboka nga tetubeesinga ku politician yenna MUP kansala no message ya loud and clear oku protectinga Robert Kyagulanyi Center moyeka abasigadde bonna bali questionable naye ekizibu kye tulina kasita politics yeetaba mu people power wavudde ensasagge yensonga lwaki muli abantu abamu aboogezi bava ku mulamwa ne batandika okulumba bannaabwe kubanga ba politicians babayingiramu politician ye tayagala biteredde kyekisooka politician agaba enguzi ku lw'ekigendererwa ekiki politician tayagala mwambala oba mulabisa ayagala nnyo okweprotectinga alina okweprotectinga ng'akozesa gwe kennyini asobola okugulibwa oyogere ku nsonga ezize n'okumukuuma neffe abaasooka ku media kuno ku lwa people power the only person who was not answering for anything was Robert Kyagulanyi Center. The rest were answerable and they are still answerable. Kati mwe abatamanya kintu kino abakiyingiddemu obukulu nga bumbuzi abatandise okucreating entalo ku social media on behalf of politicians abayingizaamu obusente mugenda kutomera mu people power to protecting omuntu omu Kyagulanyi, the rest are answerable. Byensonga lwaki mulaba ebivuyo gino gyonna ku social media gireeteddwa bannabyabufuzi abaatujjamu kubanga bezi entalo badde bazirwana all along ng'akwata sente n'aziwa omwana gundi yanjogeddeko kino kati genda omulumbe kati embaate tamanyi lwaki tuli mu struggle muno nejja netandika kubanga tema ekigendererwa ekigendwa kyali kya people power to protect Robert Kyagulanyi Center mu onule abasigadde bonna bali answerable kufa abantu bannansi batu babulijjo kati bannabyabufuzi bwe bazze nga basobola okuwa abantu sente okuba protectinga wavudde okuvuyobola ku social media okuyomba teri muntu Kyagulanyi gwawa sente ndigenda ovumere gundi bagenda okolere gundi bagenda naye bannabyabufuzi akwata sente n'aziwa omuntu agenda alumba omuntu munne gwe bali mu struggle kubanga ye tayagala mwogerako nga bannabyabufuzi
Yensonga lwaki mbadde mulaba abantu baga Lumbuye simanya alumba gundi Lumbuye alumba minister alumba MP gundi no kubanga nze nkimaje twatandikira muntu we are protecting oba Kyagulanyi center mo only the rest are accountable for questions and answers kati mwafula bande bya bufuzi mikwano jammwe and that was a wrong move. Don't take a politician in ati mukwano go no oba ovudde ku mulamwa kubanga politician jalida sente tobeerayo. Politician wakuwa sente naye abakuwadde enguzi ayina ku making sure nti ensi ekyuka tufune services. Kati wakwata sente miliyoni kyogenda ovume gundi abakuwadde enguzi kiki abakuwerako enguzi singa badde bakola si tufu yandi badaga nti ekintu kyebonjogeddeko si kituufu yenga tatumye muntu gozaaki tebeyogerera batuma bantu balala. Tofuulanga monna byabufuzi mukwano gwo nga tuli mu revolution ekyo kikyamu. Twatandika struggle eno nga tuprotecting omuntu Kyagulanyi ne family ye abasigadde bonna. Yensonga lwaki struggle eno ekyaliwo gikubi zaakatambi mabega ku byobufuzi bwe nebaddeyo mabega nti olwamalanga okulonda goza ati kitu wacho kyali bya bufuzi kati nga style si ya bufuzi kubanga afa basoma history abasoma yefu tukimanyi nti Museveni mugine emizanyo nga akolera mu nnyo buvuyo bungi nnyo obutabwogera ko gubadde kizibu nnyo kyo abantu badde bafa on high speed bakola diversion bakola buli kimwe kiragiza okusuula ekintu kyonno bo bakola ekintu kyo kubanga bakisaanya bulungi nnyo mugenda tuuka mu kulonda okuddako nga tewakyali kimugenda kukola tukya pushing ekintu kino yensonga lwaki nti Museveni kimutwasa okola diversion buli kaseera gwe impact yo eri ki ku social media muvudde ku mulamwa essimu yo data wo byolina okwogera obyogero besinga ku change y'eggwanga so si ku mindset ya politician ng'omuntu. It's your mindset. Tebakuwandikira scripture tebakuwandikira byakwogera oyogera osinziira ku bigambo ebikuluma mu mutima gw'omuntu. Ne kati mwena ba drivers abatadde ku level nti nze ono MP ewange si wowo tulwanirira ki image nene y'eggwanga si ba individual. Tulwanirira kifaananyi kinene kya ggwanga si ky'abantu ssekinnoomu. Golooza kinze yalimu DP nga nti obusajja bwa DP bwonna bufu. Wali owuliddeyo akasajja ka DP konna nga keegana nti si kafu. Wali owuliddeyo akasajja ka DP nga keegana nti si kafu. Kubanga bo beteekawo nga kajonjo ne kabeera waawo naye nga tebalina kigenda kuddako. Oyina atuuka okuga nti abamu balina kukulemberwa mu constitution kiwandiikibwa nti abantu balina kukulemberwa bw'oyooka okyogere bw'otyo. Njagala mufune ekyokulabirako eky'omusajja Lutamaguzi ayogera ekigambo n'akikutira ku mmeeza. Lutamaguzi bwe yatandika ku mambo bado takyusanga kigambo kye wadde neki nga bwe yabyogeranga babyogera. Lutamaguzi bwe yayogera ebigambo bye ng'ayingira ku mambo bado takyusanga kigambo kye. Newankubadde ayinza okuba alina takyusanga kigambo kye bwe yakyogera ku lw'eggwanga lwali openire oba kikuluma oba kikola kibwakyo bw'akyogera. Naye oli najja Clever ayambadde suuti ayambadde taayi n'atandika okufuuluza kati abalowooza nti ebyobufuzi beesinga ku masuuti n'amataayi naga
The guy is very clever. No. Okukyusebwa tekubeesinga ku luzungu muntu wayogera suuti gy'ayambadde action ne mission. Action and mission bye bintu bibiri ebibeesingako bitwagala. Ne the moment babaza mu politics, Mr. President, njagala ulizo obakamo. Abantu ekigendera kye twatandikirako batandise okidivert nga batuzza mu politics gwe tutayagala mu kusooka. Ffe tuli mu politics. Tuli mu revolution. Kasita batuzza mu politics so simanyi kola structures, simanyi nze na group gundi, ngenda kwesimba gindi 226, simanyi tetugenda genda mu 226 buli alina kiroza 226 na gando linga amakugunyu. Tetugenda genda mu 220 era nze siriyo nkiddamu. Siriyo. Gwansubira nti ngenda mu kalulu, genda mu kalulu, genda kagenda mu wekka. Kubanga akugamba ogenda mu kalulu is a job seeker anoonya mulimu. Nga goboli gende Saudi Arabia n'onoonya omulimu, nga goboli campaign wakola application n'onoonya omulimu. No politician is seeking for a job. Ekino kyebateekamu ekya politics ateekayo application kufuna afuna omulimu muwa omulimu. That is it, sikukyusa gwanga. Kati webaza mbino osimanyize ngenda kwesi 226 nzija munda biranga ddala simanyi tugenda mu kalu 2. Those are job seekers. They are seeking for jobs. Jobs eziri wangenda kwesi mbokuwa kansala is a job seeker anoonya appointment. Kyemusobola kutategeera ba politician kyekyo. Muna muganyo kitegeera baba wadde obusente mudde ne mulwana okuba muna struggle muno simanyi biki. That is a total nonsense. Tulina mission ne action. Bannabyabufuzi abataddemu eyo saakasi. Abo bonna ba job seekers banoonya mirimu. Ffe tetunoonya mirimu. We are not looking for jobs and we are not seeking for jobs. We are seeking for the big picture of changing that government. Buli kimwe kyetagisa kikolebwe nga buli muntu afuna services bwayino zifuna for the sake of one nation. Nemo politician abatadde message genda nwanira otalo ngenda kwa milioni genda nwanira nze go genda oteka ko lutalo tuna kyogenda kunkolako nemo nontuma kyoyaga tuna kyogenda kunkolako kubanga mmanyi ebyobufuzi ngeri gitubizanyamu. Ye Museveni wabaagala kati abavuga batwala mu kalulu. Njagala ombulireyo kati. Njagala ombulireyo mu nabyabufuzi. Nga ku page ya demanding abaana bawambiwa buli lunaku. Nga akondenge ebikole. Njagala ombulireyo MP nga calling for action. Nti abaana tugende mu ekalakase. Oyo akuwa sente ogenda ovuma omuntu. Nti omume muna struggle munno. Njagala ombulireyo. Ngera kubuza ekibuzo ekisembayo. Goloza lwaki buli MOP yenna owa national platform olwanyisa zake Francis Butebi. Goloza lwaki balwanyisa zake. Balwanyisa Lutamaguzi. Avi nze sizanye na ba job seekers. Surrounded by job seekers. I just expose them kuba de muzanyo kuno for the right big time back. Ngabali mizanyo ejo. Era mwana byafuzi takwesiguzanga kubanga talina kyali. Talina kyasobola kukyusa gwanga. Era tasobola kuleta revolution mwana byabufuzi. Revolution eretwa bannansi nga ffe kati gwe munnansi bakubuzaabuza otandika okuvuma munnansi munno. Olw'obutalo bakuteeka mu ggwe nga bakutaddemu obutalo bannabyabufuzi bakuwadde akasente.
kitegeeza toyina njawulo na Museveni. Kitegedde. For God and my country, mukama bankomye. Tusinkane mu Bulange Mmengo ku Sunday. Sawa 2 ezakawungezi. Ye video egenda kusembayo mu mwaka 2023. Mukulu Franka Bayine omwogezi wa makomera. Nakabinjako akesomye okutwala ensiboko y'abalangira n'abambejja. Ng'okozesa poliisi ne bakifeesi na buli kimu eddagala lwe twamaze dda okuwandiika. Mu black book y'Abaganda. Ojja kyemaanya. Franka Bayine omwogezi wa makomera ayagala okusanya embuga y'ensibuko n'obuddo bw'abalangira n'abambejja nga mukozesa abamafia abali Mmengo ku Sunday nzija essaawa zijja kuba 2. Twamaze dda okuprofilinga na buli kimu tukirina kubanga mu Omusajja temukuta muli nsega guno weebuuze ettaka ly'oyagala otwala bakuzaalaawo ere obusibuko y'abalangira bw'ebeerawo ng'ofiirwa ki kale munne kole fujjo lijja kitegeera twamaze dda okukolako profile ate bakubulira Omuganda mulowooza nti Abaganda baliwo basiru mumuntu singa kati n'okusamira Omunyarwanda yasinga Omuganda okusamira kati bwe mukimanyi genda ku mbuga za Buganda zonna esinga obungi Munyarwanda yakyasinza okusamira kati Abaganda babawunza mwadda mu makereziya na makereziya mu kanisa kusaba nenga kati Omunyarwanda akudde ejjembe mu kusamira n'okutwala ebibuwangwa bya Buganda byonna mu maaso Mukama bankuumire.